bawonyeewo abayingidde ekyengera Ochega chendekeza. So they were heroes. We mama ekyabeseza ku street today is we olutalo werwagwa tebadda mu ssomero ntibagenze kusoma nti bana abawe before. Tebali bali tebakyasobola kutuukirira mukulu. Kati oli afuse president nga n'okumutuukako kizibu. Wakati waba kadogo ne president yabula. Emiwatwa ejiconnecting. Emiwatwa ejigatta president kuba kadogo. Ezigata president ku bantu ba bulijjo jabula nabo benyini ne batandika okwekuba enkokola kati ogenda okwesanga ng'oli bamuwadde sente waliwo omukulembeze omu yafa bamuwa sente z'okusasula abasirikale bonna abaali mu gundi n'azirya abaali mu nsiko n'azirya agenze kati nkugambye nti mu lutalo wabeerawo basabotaja wabeerawo abo bo nga mwe mugenda mu maaso bo bazze kusikamu busisiki kati naffe eno mu opposition tubayina abo nabo ba hero kulwabo bayina engeri gye bayina tulina engeri gye tulina okukolagana nabo Ochega chendekeza kubanga mulimo gwabwe bagukola bulungi okulemesa struggle okukola ki okugenda mu maaso so leo bazitwala sente government ene yaffe empya zekola etukoleremu enguudo bye twayagala etukolere enguudo etukolere amalwaliro etutere y'amasannyalaze etutambuliza amazzi ekole ki obotegeera kubanga kye mwalwanirira ekyakuweesayo ente 10 mwakifuna naye abalwanirira ebyo balwanirira ku bantu empaaya 10 bwe tuwangula bayinza okumpa ente 2 kyova olabanga kati they had no cause genda kati mu bantu abali mu opposition who is fighting for the cause ayagala abasinga kankubulire leero struggle bweggwa tunuulirako kubamaliriza struggle ezakaggwa basuula ku eka z'amataka basuula ku zebbiiki bagenzeri bagala lero swago ne gwanga Museveni afulumye n'abane nga bafulumye abantu bajja kwesooka ebizimbe ebiri ekololo abantu bajja kwesooka ebizimbe ebiri ebugolobi abantu bagenda kwesooka mbuya abantu kati abana abalwanirira Ebola yali Dr. Okwiya yaha yafa Ebola ng'alwana yayambala n'agamba kagenda ayamba abantu okulaba nti no abantu omusajja alina akaato akatono ageri mu nnyanja kati amazzi gamukoma wano okyegere kyentegeeza naye asobola mutagwe gusigadde naye asobola okujjayo ebyennyanja 5 kubanga kati ekiremeseza bano okufuuka bahiro oba ekiremeseza the Museveni regime abantu obutabalaba nga bahiro izbava ku nsonga ezabaleeta obubbi bungi abantu bafa biki obwavu abantu ne babeerawo 10 nga nabo tebalina kyakulya egundi bano babeera bahiro ba Museveni lwaki ekisooka basobodde okufuna obuyinza ne babukwata emyaka 4 ng'omuntu akwatidde obuyinza emyaka 4 n'asomesa abaana abantu balwalira bweru amasannyalaze ne gatuuka ewammwe amazzi ne gatuuka emyaka 4 nga buli kimu akikola goyinza okugamba nti mubi omuntu akwatidde obuyinza emyaka 4 olina kyomwogerako so kati waliwo akabonda ako okyegera kyentegeeza omuntu alibeera hero of this regime omuntu alibeera hero of the opposition ye muntu alibuulira ensonga abantu ne bazitegeera nti obubbi buyitiridde bannange obubbi buyitiridde twekwate tulabe engeri gye tukola ki gye tufulumya bano oyo alibeera hiro galiga bwe yajja a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako ne bazikola ki ne bazitwala sente government ene yaffe empya zekola etukoleremu enguudo bye twayagala etukolere enguudo etukolere amalwaliro etutere y'amasannyalaze etutambuliza amazzi ekole ki obotegeera kubanga kye mwalwanirira ekyakuweesayo ente 10 mwakifuna naye olw'okuba abantu tebalwanirira ebyo balwanirira ku bantu empaaya 10 bwe tuwangula bayinza okumpa ente 2 kyova olabanga kati they had no cause genda kati mu bantu abali mu opposition who is fighting for the cause kiki ani oyo alwanira nga manyi nti nze
ne mwenduzi ngo ba engineer ne nduzi ngo mulimo ne nkola buli kimu ne nwana ne nfu eggwanga ne lituka gye lituuse ekikulu si sente ne mwensigala nga nvuga corona ne nga ndyanywa ngenda mu ddwaliro ng'eddagala gye liri ngenda amasannyalaze kwegali amazzi nsumulula taapu amasomero abaana basoma ng'ekyo kyalwanirira era nga ne struggle bweggwa ekyo kyayagala abasinga kankubulire leero struggle bweggwa tunuulirako kubamaliriza struggle ezakaggwa basuula ku eka z'amataka basuula ku zibbiiki bagenze eri baagala leero struggle negwanga Museveni afulumye n'abane nga bafulumye abantu bajja kwesooka ebizimbe ebiri ekololo abantu bajja kwesooka ebizimbe ebiri ebugoloobi abantu bagenda kwesooka mbuya abantu emuyenga bajja kuddukayo Ochega chendegeeza abantu bagenda kuyingira entinda kiwatule kiira ochega chendegeeza eyo heroes de tujive ko tagenda tugenda okukola ki tugenda okubeera muso let the hero be the person that has fought for the cause waliwo abantu ngono omusajja yafa kugundi let me specify a few heroes abantu ngojeko abo abantu ab'amaanyi waliwo omuntu kati abana abalwanirira Ebola yali Dr. Okuya yafa Ebola ng'alwana yayamba n'agamba kagenda ayamba abantu okulaba nti no ono omusajja yafuna eddagala lya Covidex nazzaamu abantu omutima nti no basobola okukola ki okuwona owensanja and all those things waliwo abantu waliwo omukazi eyeezaalisa omukazi olubuto olumuluma eddwaliro liri wala talina ngeri nadda n'agenda ku kitooke n'asindika akaana ne kavaayo n'amala neyeesala oluki n'akamba oba ekintu kyonna n'asiba omwana n'amuteeka ku kifuba omwana we aleme kufiira munda naye aleme kufa mu kyalo gye bali waliyo mulerwa those are the heroes waliwo omulerwa akeera ku makya n'agenda atambule agende yonna gy'agenda okulaba nti nno afuuka kyanakola ki nti azaalisa abaana abaleme kufiira munda waliwo omusajja alina akaato akatono ageri mu nnyanja kati amazzi gamukoma wano okyegere kyentegeeza naye asobola mutwe gusigadde naye asobola okugjayo ebyennyanja 5 ekimu kisomese omwana kigule ebyawaka ekirala bakirye ewaka ekyemisana n'ekyeggulo ekirala kidabirire omulwadde ekirala ayambeko agende mu kasitense agambe bannaye nange leero nakiise mubabawe gyali. Those are heroes. Those are the heroes. There are people that have done a lot for this country. I agree with you. Yes, naffe twayita mutanulo abamu abala bayita bajabuzi silver plate naye waliwo ffe abayita mutanulo okufuuka kye tufuuse naye tukikozesezza tutya kubanga kati ekiremesezza bano okufuuka bahiro oba ekiremesezza the Museveni regime abantu obutabalaba nga bahiro is baava ku nsonga ezabaleeta obubbi bungi abantu bafa biki obwavu abantu ne babeerawo 10 nga nabo tebalina kyakulya gamba ogenda okulaba nga ebizibu abantu ebibali ku mutwe bibayitiridde kati beerabira egundi bino bano babeera bahiro ba Museveni lwaki ekisooka basobodde okufuna obuyinza ne babukwata emyaka 4 ng'omuntu akwatidde obuyinza emyaka 4 n'asomesa abaana abantu balwalira bweru amasannyalaze ne gatuuka ewammwe amazzi ne gatuuka emyaka 4 nga buli kimu akikola goyinza okugamba nti mubi okyega kyendegeeza kati mmwe abaliwo mulina kye mukolako ku ekyo nga babba mulina kye bakolako ku ekyo omuntu oyo alibeera hiro yalibeera omuntu alijjawo embeera ebyaba ebyo ebiremye bano. So ona amakulu gakyo ogamba nti this regime celebrate Heroes Day waliwo akakundi k'abantu that they are worth to celebrate kuba basoma balya bevuga bebaka bali bulungi bazaala so kati toyina kyomugamba era kino ekintu kyawe ekya myaka 4 agaga omuntu akwatidde obuyinza mu myaka 4 olina kyomwogerako so kati waliwo akabonda ako okyega kyendegeeza omuntu alibeera hero of this regime omuntu alibeera hero of the opposition ye muntu alibuulira ensonga abantu ne bazitegeera nti obubbi buyitiridde bannange obubbi buyitiridde twekwate tulabe engeri gye tukola ki gye tufulumya bano
oyo alibeera hiro kaliga bwe yajja embeera y'obubbi mu ggwanga yaggwawo oyo alibeera hiro kubanga leero ekiremeseza ekintu n'ekibogena mu maaso bubbi ne Museveni yatugambye ekyatiza aba Somalia corruption greed mululu aho nabo tuveewo Heroes ojogeddeko bulungi that particular proper analysis era ina amatu awulira ina peni awandiike to revise the notes Honorable Abyogedde. Ku State of National Address mukulu Tibabula yatugambye nti alina COVID. Nti yekebeza emirundi egi esatu. Nagamba you see me I've just I'm a candidate of COVID. So then why did he had to come and speak to the nation when he was already sick? What was his intention? What is the game behind that, according to you? Do you think the parliament is likely to close, or the economy, or the government is likely to close, to shut down again? Kubaka bwejumbe ye mulwadde yasoka kwejjanjaba wa president yabwadde mu nabanja nabanja mpama vice naye nateebuuziza lwaki bwe bamuwadde bwe bati teyagambye gundi soko jobere vice wange wano wanga bamuwadde wa president. Anyway, that is not the point. Point je tuyinza okustipulating obulungi eri bweti nti ekisooka opposition oba mu parliament eyo ng'etuula kubanga emitwalo abiri gye bakozesa okutestinga abantu aba member parliament of opposition 110 sente ezo ze bakozesa waakiri bazikwate bagende bateeke eddagala mu malwaliro kubanga bo bakkiriza nti covid tekikyali takyali mu ggwanga era takyali wantiisa ne bw'aba gyali takyatta kubanga abantu mu kikubo bajjudde abantu mu makanisa gye bali abantu mu ttale gye buli mu taxi mwe bali mu kimwe buli tosobola kubanga buli lwe tugenda okukola tulina okukozesa emitwalo abiri ababaka 110 sente ezo kabazikwate bazikolemu ekirala kati ye najja n'akabadi n'agamba bakebedde nga akyalina covid ekyo kyabadde kimu naye n'ekirala ekibadde kisinga obukulu nti kati omukulu ali mu kuteekateeka okukyusa kabineti ye ennaku zino 14 zimuyamba buyambi bulungi nnyo okutuula wonna waatudde n'avaayo ng'alina ekiwandiiko sadida era ajja bagamba bwe nabadde nga mpumudde eyo nga ndi mu covid nga ndi mu isolation nalowoozezaamuko ndowooza bwe tujjawo gundi ne tuzzaawo gundi ne tuzzaawo gundi ono ne tumugjawo ne tuteekawo gundi ono talina ono kino okitegera kyendegeeza era bagenda era abasinga obungi olusirika luno bali mu jegejege bali mu kwegira ovanga ku muntu akedde ku makya n'agamba munne nti nogobba amabaati ate n'akomawo n'agamba nti nkulekeddemu obwa president is promoting obubbi nedda omusajja yongera okumutegeera kubanga joli abalamu abadde agamba amabaati mube amabaati the Karachunas, how can you steal mabaati for the poor? Kati gwe kubanga yasoka emabegaawo amawulire ne gayita nti nabanja bamukwata saawa yonna kati nkulekeddemu ko obwa president ennaku bbiri kikwatemu azagenda okubba otegedde kikwatemu ate nga gwali ku list namba emu otegedde kyendegeeza kati mweggwanga kiki kyemulaba kiki kyemusoma kati honorable ngokyali ku ekyo era nga bwengamba nti nange nga kino mukolamu analysis yange nalowoozezaamu nkooti ebibuuzo bingi jjukirayo ne badde genda kumusindikira bannamawulire bajje bamubuuze ku kintu ky'ekisiyaga ebintu by'ebisiyaga Museveni yabyesambye oyinza okukoza kati ajja kugamba yabyesambye n'agenda mugundi naye era ajja kuvaayo era UN esobola omuyita wonna weeyagala nga yavuddeyo UN esobola omuyita naye kati ekizibu kye tekikyali ekyo ekizibu kya Museveni tekikyali kisiyaga ekyo yakikubye dda n'akibulizaayo okujjako nga tewawuliriza speech ya mukulu Museveni eggulo ng'amaliriza ekisooka nze nategeddemu bibiri yagambye mwenna abali mu agriculture abali mu bulimi kiraga akabonero ak'ensi okubanga ekyali mabega nnyo ensi egaggawala ng'eri ku bintu ebyobwongo ebintu by'obwongo tourism okukozesa bwongo knowledge okukozesa amagezi ag'ekikugu
ebyo ne tourism na bitu bitwala ensi mu maaso no sports kati bitwala ensi mu maaso teknolojia bitwala ensi mu maaso kitegeeza nti okutuuka awo mwino okubanga musomye okitegedde eggwanga okubanga abantu basobola okukola sente mu bintu ebyo bwe bityo kitegeeza okuba nti no basomye naye kati njagala nkubuulire Bukoto Central waliyo secondary school mmeka amataka gali waye nedda secondary school ezigenda okulowooza ebintu ebyobwongo n'ebyobukugu n'ebya tekinologiya n'ebyaki ebyo bigenda okutwala eggwanga mu maaso biki naye tusobola okufuna abaki abalambuzi ne bajja ne tubatwala ewaffe emalembo n'eddimu ne yonna na mirembe n'ewalala ne bagenda ne bafuna experience y'okuvuba ku maato agataliiko ki agataliiko yinjini kiro saa meka saa munane tubeera eyo ne tuvuba amazzi ne gajja ne gakuba eryato ne tugwamu it is nice experience waliwo ebintu byetusobola bakisobola okujja ne balambula ebika bya Buganda okyegera kyendegeeza ne baddayo ebbaali ne balaba ekyembogo ne balaba ekyengo ne balaba ekyennyonyi ne balaba ekyaki ne balaba ne cool breeze ebibira gyebiri ebitonotono okyegera kyendegeeza ne balambula ebyo. That one we can do. Bwoba gambe kigenda okutwala abantu mu maaso era kigenda batwala mu maaso mu ggwanga kwe kuba nti ebintu be bantu abalina amagezi ag'ekikugu era abalowooza service delivery ebintu bwe bityo ebyo ebintu byetaaga omuntu asomye otegedde omutindo gw'ebyokusoma ogutaddewa mu ggwanga lyo woba ogambe nti omutindo gwange we gutuuse wano we batuuse wano nsobola okulwanirawo mutegera kyendegeeza wano ensi ng'abantu abatamanyi millennium sustainable millennium development goals abantu tebazimanyi abantu tebamanyi nti ensi erina emiramwa 16 oba 18 kweyimiridde ensi yonna abantu abatamanyi vision 2040 tebamanyi kiki ye yennyini yeyagireeta ate namuwulidde mu speech ng'agamba naye bino ebya vision 2040 bino sibikkiririzaamu otegera kyetegeeza oba munnabyabufuzi asinga oyo mugenda kulaba aluwa abagenda okulaba ne bwakyuka ye yennyini yakireeta ate agamba vision 2040 sigikkiririzaamu abantu abatamanyi 5-year development plan nti mu myaka 5 gavumenti epulaninga kino bagenda kusoma budget nga 15 njagala ombuulire omuntu agimanyi oba yategedde ebigirimu ku bavubuka abo betulina myaka 2 okudda wansi myaka 25 okudda wansi njagala tambula ku street wali ng'obuuza buli muntu ebikwatagana ne budget ogisuubiramu ki budget kiki nedda si kyogisuubiramu kiki ekirimu gwe kyomanyi ekirimu so kati abo abantu omutindo gw'abantu abo mbadde nsaba ompagire kikola lwakubiri ngenda ku street njakuwagira mu katale obabuuze njagala otuukeyo obabuuze nti kati budget kiki ekirimu bw'oba omaze okubabuuza kiki ekiri mu budget okyeka kyendegeeza bw'oba omaze okubabuuza kiki ekiri mu budget obabuuze gwe budget ogifu okyeka kyendegeeza gwe budget mulimo ki ogw'ekikugu president yagambye okugagga olunakubeera nga olina omulimu ogw'ekikugu gw'omanyi waki mulimu gw'ekikugu gw'omanyi oba guliwo oguli ewammwe ewaka oba baganda bammwe bameka abalina emikulimu abasobola okulowooleza eggwanga lino ditwala mu maaso kandi bali mu bulimi buli muntu abeerako nekyasinga banne ffe tubeere nga ffe tusinga okuproducinga emmere mu nsi yonna ensi ekimanye tubeere wano nga gwe mulimo gwaffe era gwe tujja okulyako gwe tujja okumanya era gwe tujja okugenda mu maaso nyate bw'okikuba ekigo bw'otyo oba simanyi oba toddawa ekibeeseza omukulu ono kuba pulezidenti ebbanga lino lyonna kubanga abantu balya waliwo ku kyokulya bayala naye si banyiivu okyegedde banyiivu naye si bayala you get banyiivu naye si bayala bafuna ku kyokulya naye abeereko mu nsi eno mu ggwanga lino ng'emmere ebuzi alaba basobola okubeerako ne wiiki okyega kyendegeeza kati bw'ogamba nti ekintu ekikubeesezaawo ate kyekisimbye ensi eno kubanga kyekigitadde okubanga ekyali mabega oba weekubajje okyega kyendegeeza naye nga state of the nation address ekisiyaga mukulu yagambye nti bw'oba obirira eyo ye takulinaako buzibu naye ate nagamba nti nja kusiba mayisa bw'oba obirira eyo sikulinaako buzibu
kati ate n'agamba tokiyingiza muntu to recruiting kati ate ndi musiyazi njagala kwana ochega kinakola ntya ate ngamba tola kati ndi musiyazi njagala kwana muntu kati nakola ntya kati lugamba oti ati nowe bangwe enve bulaya n'obusiyazi wange nentuuka wano njagala kwana omulala kati omungenda kumukwana ntya kwa nda mukwana agane obakkirize kati awo n'akikola ntya onzikiriza mbeewo naye ate tonzikiriza kwana ate gonnawo kitegedde ndi musiyazi ate tonkwatako sina teeka linkuba you know there's some controversies that nedda weebuuze muntu kyoyo yanywedde mukulu Museveni omukono okubutuuza kukwegaana ekisiyaga oyo gwe twetaaga oyo tukwetaaga wonna wooli oba ali mu ggwanga wonna wooli oba oli luddawo oba lula tukunoonya nga mpiso naye afuuse hiro omuntu oyo afuuse hiro ku mukulu Museveni gwe mmanyi okutuuka okumunyoola omukono ne yeegaana ekisiyaga naye nedda twakikkirizagirizaawo Buganda Road yagambye nti nno yetaga state attorney oyo amubuulire Museveni asayininga atya ku kisiyaga ekyamuwadde ennaku 10 nyate nkugambye nze mukulu Museveni gwe mmanyi ye muntu atandika ekintu n'akirimirako yagamba ebisiyaga bino biri disgusting kitegeeza homosexuality is disgusting how can byenyinyaaza kiri awo abomination ni eri awo kugamba kyabu kive nnyo kiri awo buli kibi kyatwawuliddeko kisinga n'okutta abantu ku makubo kisinga n'oku abduction musajja amukutte omukono nedda wetubanga tu obikolera eyo it is okay neteeka hoteli nanyini hoteli toyinza butamukkiriza lawyer it is okay let them have fun muno mubikyuseemu kubanga fetwa Andrew Mwende yasowoddaawo ne Sylvia bagambye okuwa oyo opposition gwe mukola ki gwe mwetaaga okay nga tumalira tewali mulala nze sikirabangako nkuze kutuuka wano sirabangako muntu akutte president Museveni gwagambye njagala kino n'akikyusa okay naye nga tumaliza ensi tutuusizaawo omanya buli omu alina amusobola bongamba vision 2040 gyewateekako ate tuli mu 23 n'ogigaana togitegeera ati alaba tajja gituukako atandikiddewo okubagamba nzibu honorable tuweko insight katono ku amalwaliro ge bali mu kuggyako amazzi mu Uganda nze njagala okugamba agenda gonna bagasazeeko agente bagasazeeko what does it mean njagala okugamba abasajja abo baleeta wano budget ya buwumbi 45 nsi budget actually ebbanja lya buwumbi 45 bwe babanja government parliament neeyisa nti byonna mubiveeko naye musasule ebbanja lino erya bilioni 45 kubanga abasajja bano okusobola okuwa amalwaliro ago amazzi bakozesa ekisooka pipe ezigatwala beewola ng'ekitongole bwe bamala okwewola ne bakozesa sente ezo okutereeza okukola pipe ezo ne leakage ezi zonna ne bagoola eddagala eri purifying erigafuula amazzi agatasobola kukuleetako bulabe sewage ne bamusobola okumunuuna gyonna gye bamunuunye ne bamutuusaawo ne bamufuula atali wa bulabe eri eggwanga kubanga bandibadde bamutabuti n'agenda muleke Victoria ne mulaba ne gujja bagira abantu ne balwala kolera era kyetusuubira naye ebyo byonna ne babikola ne tubagamba muleke entalo zonna endala ze tuyina oba tuyina kyo batuna nsoko olutalo lw'omunda abantu amazzi bwebulamu obulamu ng'emazzi ne tugamba mu kikole oba kiseera kyentegeeza byonna twabyogera era ne batugamba bagenda bikola eyo we byakoma nampulira zibyo eno gavumenti bwekyo bw'ogibuulira ebanga etegedde buvaawo ng'ekyerabira kati omusajja yabadde alina okugyako amazzi naye kyagisizaako amazzi kintu kitono nnyo ebuwumbi 45 twabadde tetubuyina eno gavumenti njavu wavuga tutuuse mbabuulira abatulaba tuli mu 2023 2024 ne 2025 mujja kugiwulira mujja kugiwulira nga Robert Sentambo yagamba mujja kugiwulira kiki kye tutalaba ku kyayogera kiki kye tutalaba nze mbabuulira nga sibakiza nti tulina amabanja kati agagenda mu mitwalo 10 obuwumbi emitwalo 10
ze batubanja tuyina project ze tukoze ezo project zonna ze mulaba mwewana nazo bakoze Masaka enyirira nnyo bakoze Jinja bakoze Kampala gonna mabanja chokanga sente obwavu obuli mu ggwanga tusonyiwa taxes tusonyiwa emisolo obutabalika kasanvu obuwumbi kasanvu bo tubusonyiwa busonyi ochega kyendegeza ogenda okulaba bwe babba nga babba wayo omutwalo omulambo gugwo babba mubbe waliwo kwegamba kati tulikose tubitegeera enseri kubikulukujju abantu baavu obwavu buli bungi nnyo nti ate bwe tuli tebugenda kenda bugenzi mu maaso era ya muntu agamba muno sokotereze ennimiro yo ate sobere n'ekyokulya ekyo kimale ochega kyendegeza obere ng'ojja kulya ekyo kisoko kikoleko kimale abantu ababanja gavumenti baweza obuwumbi obuwera akasanvu ababanja gavumenti leero ababanja bagikoledde emirimu kati invoices to government kati ababanja gavumenti abagikusobodde ogikolera enguudo ogikolera amazzi ogikolera amasannyalaze babanja obuwumbi kasanvu naye bwogenda eno emabega noweebuuza obuwumbi obwakasanvu buli luddawa tebulina gye buva kati baleese wano ne twewozeeyo obuwumbi ng'enkumi 4 tusobole okukubiriza ekiwundu kireme kusamba ddagala okyegera kyendegera naye nga tukyalwana e Southern Sudan tukyalwana e Congo tukyalwana e Somalia ezo entalo ne bw'obeera ng'oli w'amaanyi otya tosobola kusastaininga ntalo ezo nga toyina misolo ye ng'obagaza ki okyegera kyendegeza tosobola kubeera mu ddwaliro ng'emisolo tokola ki toyingiza nga wano weewola emisolo gyoyingiza mitono ate eri bwogenda okujjako nga gavumenti ezo gye tuli zitusasula tusobole okubeezawo olutalo mu battlefield ojja kugenda okwesanga nga wano bw'omapinga engeri gye tuli mu kulwana entalo zino wano oyinza okuba nga omusolo gw'okollectinga mu nnaku ezi 5 zikola mu lutalo eri zikolayo ennaku 2 oba 1 naye nga gwe musolo gw'okollectinga wano buli lunaku kati oba osigaliza kintu kimu kwewola kola biki kuzula kuno kutula kukiri entalo kyekintu ekikyali ekizibu ennyo okusustaininga nanewebuza what do we benefit from them kubeera mu buyinza myaka kati saana kubanga wali onaaba oyagala okunkuba nga ova Sudan awo nateekawo Southern Sudan bw'oba oyagala kunkuba nga ova Congo awo nateekawo Northern Kivu ne Southern Kivu M23 ekuzaayo okyegera kyendegeeza bw'oba oyagala kunkuba nga ova kisaidi za Kenya awo ninawo abantu bange awo Somalia awo balina Somalia eri nina wano ninawo bana abariding ente abo nabo bakuzaayo sawa yonna bakuzaayo bw'oba oyagala kuva Tanzania oba olina kuyita ku nnyanja siwe kiri ku nnyanja emyalo gyonna wakiri okuttirako omuntu okyegedde naye buli mwalo guliko amagye okyegera kyentegeeza kubanga ennyanja is the most porous lwe lubuubi olukyasinza obutono woyinza okuyingiriza ebyokulwanisa kati kyova olaba nga amagye gali ku buli mwalo guliko amazima tebabakkiriza nakuvuba tebagakkiriza nagenda eri buziba eri wala kubanga oyinza okutuukayo kubanga bw'otuuka eri baba tebakyakulaba ebakkubirayo bukubizi ojja ovubire wano mpolampola wano wetukulabira totuuka eri mu mpuuta otegeera kyentegeeza emnyanja ago amagye gamulaba is just a security buffer kisenge kya security okulaba ddi n'abantu amagye olowooza ku myalo mbu gabaagala nnyo nga gabaagalako ki so ezo entalo zonna ze tulimu is war era okusasaininga obugagga okusasaininga obulamu kugunda ezo si kyangu awo wetutuuse era mujja kukkiriza nti wetutuuse n'olw'ensonga eyo njagala obbabuulira nga sibakisa nti olutalo lwe tukyalina wakati wa kaakati ne gye tulaga olw'obwavu tulina kukendeeza bubbi obubbi buyitiridde tulina okukendeeza obwavu ate obubbi buli buli wamu tekukyaliko nti no gundi mulungi nnyo tabba oba gundi abba no obubbi mu Uganda bwe butukumye mu bwavu tewali kirala omusajja ali mu controllinga the 5 actually like 6 factors of production ogenda okulaba capital yalina URA single account system nga bazi collecting abwa yanyiga pesa ne gwasasula ne gwatayagala ettaka ekibattaka kiri all over siwe kiri labor akumye omutindo gwa labor buli muntu alina wamukumidde okyegedde oba toyagala fuluma ebweru okyegera kyentegeeza
markets yazina obuyiiya go kyoyiiya kati ng'okitandise kati online media ye ng'akolayo zi online media nga 5 ng'ate nga tandika okuyekera eyiyo twatandise okukirabeera nga batandika okuyekera eyiyo n'okukwata content wo bwe bamuteekamu ewalala bokyegakyendegeeza oba bwe bamurefininga oba bwe bamuddamu okyegakyendegeeza innovation bw'ogenda okutunula ku technology waggulu alinayo satellite era nani mbabuuza oli batukuba tutya batukuba batya Somalia nga tulina satellite mu bbanga temwakiraba mugikozesa ki tugisasulira obumbi 3 okubeera mu bbanga eyo buli mwaka ebyo naye bwe otugambye olina satellite mu bbanga batukuba batya Congo batukuba batya Somalia batukuba batya Southern Sudan otegakyendegeeza batta batya abantu batukuba batya Kasese abali ku satellite bakola ki singa nabago badda singa wali mu kintu waliwo ebintu ezo common n'abantu ne bafaayo bantu 140 150 bajja tunyonyola maaso awo honorable nga tuwunzika ngambe ba member of parliament naddala mu ggwanga kiki ekyo ekibalemesa to stand together and take decision against the wrong acts mu parliament fenna oba opposition tuli wamu abyefe opposition newe tutabeera wamu abantu bali wamu gwegenda mu bantu olabo babibogera byawukana abantu bali wamu fe temutufaako eno waliwo abantu betutategeera nabo tebetegeera in the first place abantu banyivu n'ensi nyive bintu binyivu abantu banyivu lwakuba bakyalya naye nga kyenyinza okugamba nti ababaka ba parliament twawuka buli muntu alina engeri gye yajja mu parliament era buli muntu alina embeera mu parliament gyemusindise okulaba kyabaakola waliwo abajja wano batavuganga ku motoka yafunye emotoka yafunye wasula agenda okulaba nga bamugamba tuyinza n'okuwa obwa minisita ye nabeeraku ekyo bwe bujja okumukolera tulina be tulina ewaffe basenguka lunaku lumu ali bapangisa ne bagenda n'amabanja g'abantu ne bagenda n'amabanja kati bali bulungi bo kye balita okubeera obulungi naye tewali kibi kisinga bbanja ate terivunda omuganda yalugira so ogenda okwesanga nga bwe tuyingira ekizimbe kino buli muntu weeva agitwala wuwe ekina otwegasa kiri kimu kulaba nti nno ekyandibadde kitugata kuba nti nno obuyinza tubutegeera opposition obuyinza tetubutegeera tetunaba butegeera era n'olw'ensonga eyo bwe tuba tukola ebintu byaffe our focus is on ono ayagala kugaggawala oli ayagala baana be basome oli ayagala kugenda mu America na famire ye oli ayagala kukola biki everyone is distorted abategeera obuyinza tuli batono nnyo mu parliament muno tuli batono otubalira ku ngalo abalina the same cause naye n'abo abayagala obuyinza ate era naffe osanga nga abantu beerwana tulina mu Bankwanga Bakayiira ba Moses Ali ne ba Museveni okyegedde ebibiina UPC DP NUP ani PPP ani need trainer but you understand tuinamu faction zezo buli omwe alowooza kiki buli omwe alowooza asobola okufuuka ekitali kyangu kyendegeeza conversation eyo oba okwogerezaganya okwo ogw'okutuula awamu okuzibwa ennyo difficult conversation okulaba nti nno tukkiriziganya ku kintu kimu ekyagaanyi okitegeera era bangi tulowooza nti bye tuteesa si bye bikulu naye bali abali eri gye baagala bye bikulu okitegeera kyendegeeza so that's where the problem is coming naye nga sinti tetuli wamu era ffe mu parliament ne tutabeera wamu ekyo si kyekikulu mwe abantu aba bulijjo mubeere wamu oba okitegeera leero tewali kyogenda mu bantu ku kyoyoginza kwogerako kipya oyogere ku bubbi babumanyi oyogere ku bbula lya nsimbi balimanyi oyogere ku bbula lya mirimu babimanyi oyogere kutta bantu mu street bakikola butayimbwa biki baani byonna mwebiri oyogere ku kufa abantu bafa accident cancer malaria biki bwate buli kimu kyeyongera bweyongeza abakansa bafanga nkaaga molo kangambe bwentu sijja kugamba kibiina gundi abo bamolo oba ba DP bali mu NRM nga opposition osobola kukozesa otya strength yekyo bagenze mu NRM nti kati batufuukire bambega baayo that is a strength you can use as the opposition maanyi gosobola okukozesa nga baligi bali nti Museveni yatandise okugeza nti mumuleka mutwale
oyo ajja tubuliranga ekifaayo oba kigala kyendegeeza ne tactics of power bye tulina okukola okutuuka mu bukulembeze art of war kakali akali kungulwako oba okalabaako kaleetebwa akatabo kano sunitsu art of war okigedde engeri olutalo tetulina okudulwana okufuuka okulaba gye tulaga abantu kibalemye kwerumaaluma gundi asinga gundi nkugambye Museveni yali mulaalo okigedde yanywako n'amata ge bamugambye okutwala ku buko ag'ekyanzi Museveni ono nga yali bubi teyalina ssente kyo kimanyikiddwa si yali asinga obugezi mu kiraasi ekyo yali wafujjo just si naye ye bwe baatuka okulonda president bagamba ono bw'atuyamba n'ayita wano na wano n'aleeta bano na bano tujja kutuuka eri okigala kyendegeeza era ne bamukkiririzaamu bonna ne batuuza nniya nga kyayogera kyekitwala eggwanga mu maaso kyekitwala struggle mu maaso bano bazimba omuntu ne bamutuusa aba yakayimirirawo bw'ati ne bagamba ono alikoona ono nga bamuta nga banoonya omulala nga bazimba omulala nga bamutuusa bwe batuusa Besigye nga banoona omulala batuusa Bobi Wine nga banoona omulala bwe batuusa ani nga banoona omulala tulimu ebyo when shall we ever have a common goal oba si kyekyo buli muntu azimba region ye there are 18 regions mu Uganda wano buli muntu azimba region ye tukkiriziganye nti gwe ng'endako obwa speaker gwe bwa vice president gwe ng'enda bawa ebifo by'aba PS 5 mwe ng'enda bawa by'aba minister 5 mwe ng'enda bawa kino okigala kyendegeeza tuzimbe region 18 tukomewo tutuule ku mmeeza nga buli region erina kyefunye tutambule tugende mu maaso the conversations that we are supposed to have okusobola okutwala obwa president size tuli mu kukola bye tuli mu kukola buli muntu avayo n'agamba nanze kangende ennyimirirewo nzekka nange musobola tayinza kunwanisa nave musobola gundi akoze ekibiina gundi naye akakikola gundi akoze ekibiina binakoma wa tunalwana paka wa difficult conversation yonako olwale tugenda giwunzikira wano onalaba sibula batulaba ng'otuwa essuubi amazzi ge gasasula amasannyalaze gasasula amazzi ekuwa dereva ekuwa akugulira olujiwaali buli kimu kirabwe buyinza ng'osobola okwogera n'ogamba amakanisa tegajja kuggulawo ne gaggalawo n'oggala ensi okumala emyaka 2 nga tewali wadde ekiduula obwo babuyita buyinza woteeri ne zifa sawuna zijiimu zani naye nga gwogaye musooke mubeere ewaka obwe bayita obuyinza okera kumanya n'ogamba nedda ebyensoma bikyuke kati abantu babadde basoma sayansi nedda political science namugjeewo sikyetaaga musome ebya sayansi obugavaninga bye basoma bye bawulira bye balaba ne bye boogera okigala kyendegeeza ogavaninga ani alina ssente n'ani atalina ssente osalawo ani asula eruzira n'atasula osalawo ani anaafa n'ataafa ekyokusalawo oba omusedde kituufu oba kikyamu mukama yamanyi kwana leero bagamba ne Sebamala atasukka gate wali emundu eziri wano zisukka ebisatu bagamba nti sisukka gate era sisukka